Infomedia yafetu kusensonga Achawe n'okwezuula nomanya nti omusajja ono nno ayinza okubanga emmere gy'enfumba ye muwoomera nganze tanjagala ojja zuula obuzibu bw'alina. No, nze ndabye ayaweereza message nnyingi yaga nti either yo yakunyiizizza naye busaba omusonyi bwe gw'alina gwe gwe yeetaaga mu bulamu. Katonda wange kiruma. Naye obudde buno neebuuza kusata badde kulinga bwe kasoro omuteekayo era ne baganda bange kwe bamumanyira. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Kabya maziga kati watereddemu tonatereramu okutereera nga bansonyiye ate kati ndaba oli musanyufu sigwa yangambye nve mu stress ande stress zibeerawo naye era omuntu tasogaga nti va mu stress n'ozivaamu anti kale buli wofunako omuntu like ayogerako naawe ofunamuko okukakkana naye wali kyabadde nga ndi awo sibitegeera nga tobitegeera alobitegeera oti naye ate okuva we nayogeddeko naawe mwattu enjawulo yazeewoko kale ndabayo essuubi guno gwe gwasoose okukukyawa guno gwakubiri ogwasooka okukukyawa era omuyera yakukyawa yono yazooka nakukyawa namala nakusonyiwa kati kuno yakukyaye yankyaye kasala abessimu yonna like nga nze agikozesezaako nawulira nti nze ng'agibulakalistinga oba ng'agibulokinga buli yakukyayira ki kale olaba ansingako ku myaka kati waliwo ebyabaawo ne mugamba naye mbadde nsuubira nti kino ekintu ky'okoze abavubuka be bakola ki be batera obikola eza si muvubuka si muvubuka musajja mukulukulu naye ekintu ky'okoze mbadde nsuubira nti abavubuka be babikola naye ate kinneewunyisizza nnyo okubanga naawe omuntu omukulu osobola okikola yawuliranga gwenvumye kyali kyamaanyi nnyo kale yali yeebuzaabuza tampa budde abeera awo mukubira amasimu like aba akugamba kimu ndi bize ebiseera ebisinga abavubuka bebatera okwebuzaabuza singa abanga afunye kyayagala abavubuka batera okukola ebintu ebyo neyeefuula bize okuba yafuna kyeyali yeetaaga kati nali nsuubira nti ye ng'omuntu omukulu tabikola yes naye we nayogerako like mu kumunenya ebintu byokola sibitegeera yawuliranga gwenvumye oba obukulu ate nga si kye nali ntegeeza okono kitasinza okukaabya ennyo ogwasooka okukukyawa wakaaba nnyo nga ku luno
Ogwasooka gwe yasooka okunkyawa saakaaba nnyo lwa nsonga nali sinaba kumuyingiramu nnyo kale yali tanaakunyingiramu nnyo kyannuma naye ate twali tunnatuuka eno naye ate kati wano kinnumye nnyo kuba nti mbadde ne byembala nga tubibala wamu nga ndaba future yonna ogibalidde okwoyo mbaye namuwadde nnyo obudde bwange n'omutima gwange nga buli kimu ndaba kale future yange yonna nagitambuza nga ndi naye ku luno gwe musobya yeye musobya olaba kale SB4 noonya ensobi yange weeri sigiraba ogirabawo yes sigiraba buli wembeerako n'omwami oyo ne tusisinkana tugenda okwawukana aba akyuseemu bwe tuba nga tetunnaba kwesisinkana laavu ebeerawo tayimu yange agimpa naye kasita tumala okwesisinkana osobola okutayipingayo mesagi nga 5 n'azirabanga 10 kikitegedde musobola okuba nti munnaba kwesisinkana nga onakubira omwagalwawo n'omugamba jangu like twerabeko obudde obwo muba mugenda okwewa bwe buba tebunnabeerawo twogera bulungi era musobola akuwa obudde muyinza okuva ku makya mpaka budde zibanga mesagi gyoweereza gyaddamu naye kasita mweraba ne mwawukana mesagi eza aba awuliranga gw'omalako emirembe ate nga ndi bize lwaki kati neeno luutu wekyali twayawukana naye embeera gye twayawukaniramu nga mpulira siri bulungi SB4 nga olunaku nali mpya saagala kwawukana na musajja oyo simanyi lwaki walina laavu nnyingi yes like mwali mu hotel twali mu hotel sibeeranko naye wuwe so nga toyagala kulekewo mu hotel nga wera laavu nali saagala nsiibule naye twayogera ne tutuuka ku nzikiriziganya mu butayagala mumalira budde nakkiriza mukadde ako mumanyi byanjawulo waliwo okubeera nga manyi kibaita cuddling mulina omuntu amulumu naye nga oli mukafuba ke nga munyumya mboozi oba waliwo ensonga muli mu nsonga z'omukwano oba tomukkuta toyagala agende si mu nsonga za mukwano ye nga y'omuntu mpuya njagala kubeera naye toyagala ave wooli yes kale ne bwava wendi naye nga tubeera abiri kuba asobola okukeera ku makya agenda kukola nandeke waka nga nkimanyi akomawo naye obudde buno neetaaga kubeera njagala kubeera waali kati olwo olunaku nalaba nga bwagenda tuyinza obutakola ki era twayogera netwogera nansuubiza ngamba tukole twetaaga ssente okukola ki okufuna ewaffe nenzikiriza kuba nali sijja mumulemerako ayina ebyokukola netwawukana n'agenda gyali alaga nange neninnya emmotoka nga nina okudda ewaka naye emmotoka eyo like nali mu mmotoka otuuka e Masaka mpulira siyenze nga njagala komawo gyenva ne tutuuka ne mugamba ekituufu njagala kubeera naawe nampeereza message nangamba nakunyonyodde buli kimu naye walemeddwa okutegeera ne mugamba kyewanyinyonyodde nkitegeera naye simanyi lwaki ndi mwene embeera puya njagala kubeera naawe nangamba message ze zasembayo zezo yangamba nakunyonyodde nolabika walemeddwa okutegeera we nazibikula ne muziramu ne muweereza yange nga muddamu nti nakitegedde naye ekyemmanyi osobola okuntegeera obudde buno njagala kubeera naawe byonna byonna obiŋŋamba naye ndaba biyinza obutatuuka ekisooka byonna byonsuubiza byetaaga ssente ate nnyingi tuyinza obutazifuna leero manyi ki oba onaaba tonnaba zifuna ne twawukana kuba tomanya biyinza kubeerawo mu maaso awo message eyo nagitayipinga teyagenda nagenda okulanga eri ku one tick ate ng'abadde onula nnyo obudde obwo kyanzijira mangu mu mutima ne nga ono omwami message gyampeereza kagimpeereza na busungu ne ngenda mu profile photo ye ne ngikoonamu nagenda okulanga baŋŋamba teriiwo ne nkozesa whatsapp kuba nina whatsapp 2 ne ngenda mu ndala ne mugamba toŋŋamba nti ombulookinze nayo yagisoma teyagiddamu era ngenda okuddamu koona mu profile photo ye nga teriiwo nga mbulookinze ne bintabula obudde ngamba omuntu gwe siyombye naye gyesimulaze kyempulira obusungu abugjeewa olunaku n'ekyobudde nasulawo byesibifo kuba nali sikisuubira nasulawo binga ndowooza ne ngamba mukoze ekikuba
nako ebintu by'okumala obudde obeere n'omusajja onaakukyawe era ofune omulala kale bye bimu ku bisinga n'okunnuma nembirowoozaako nembeera mu depression nti omuntu gw'oba osibiddeko ng'omulaze buli kimu nti oli ku ye n'akeera ku makya nakola ebintu ebifaananawo ebityo nensula bwe ntyo kati enkeera nawo kawala kange kato kali mu simu ya wano kalina essimu neyambisa ku simu yaako nenteekamu ennamba ye nemuweeza message nga mwetondera nemugaa kale nyinza oba message nakuweeza message nga gwe size weetaaga okulaba naye nsonyiwa osobola okuntegeera ekirungi saakuvumye sina message mbi gye nakuweereza nsonyiwa nampeereza audio gye yampeereza nayagadde ogiwa taata wange mubuuza ekibuuzo omwami oyo kye yambuuzizza kibuuzo ki yaŋŋambye wantunuulira alaba like sitegeera biki sitegeera obanga wona atunire omuntu ogirina audio njirina kitampulirizeeko wasibifa media tugusa ensonga nkubuuzaako tulina Hajati ono Sharifa avuddeyo Masaka n'ensonga ezimutawanya za mukwano musajja yamukyaye from nowhere gakaba gakomba musajja amaze naye mu myaka 2 aye yavudde ku makya musajja n'amukyawa nenda kugenda giwuliriza yavudde ku makya musajja n'amukyawa depression nno bulwadde buno busobola okukuluma either ne weetuga oba n'okogga nnyo oba n'ogweddalu oba n'okola ebintu ebitategeerekeka tulabye abantu bangi ab'ebitiibwa nga beeyambulidde ku social media lwaki lwa depression so depression gwana wananga oliawo mwena mukwano gwo ngali mu depression fuba okumubeerako nalage okulaba omukyalo neyankuddeko ku kasimu naye ng'ali mu maziga amayitirivu mugamba netwogeramukko awo twayogeddemukko salawo okujja tugezeeko okwegayira omwami ono tulabe basobola okumusonyiwa sobola okuba nga teyamukyaye naye sajja tuba n'ebizibu byaffe tuba n'ebizibu nga tetujja bikunyonyola gwe omukyala ali eyo bitegeere nga nsobola okwesonyiwamukko wiiki ng'emu neetereeze male enkomewo naye abasinga obungi sobola okuba nga nawe nga takwagala era nga tukwagala nko naye nga either ofumba emmere ewooma yinza okusika ekijanjalo nekifuuka ng'enva genda ku kijanjalo kyo nga walaayi sisobola kubeera bwawo nga siriddeko ku mmere yo nembeera awo nga just nnakulya mmere yo naye nga restaurant mwofumbira like nga sijaagala naye nga emmere yeewooma though abakyala abasinga obungi tebakitegeera kati abakyala balina okwezuula nomanya nti omusajja ono nno ayinza okuba nga emmere gyenfumba yemuwoomera nga nze tanjagala neweetereeza naye abasinga obungi abasajja bali asobola okupretendinga naye fula nti akwagala era emmere gy'ofumba ewooma nnyo naye nga mazima ddala takwagala so tulina kwetereeza mmwe abakyala abali eyo nomanya nti omuntu gwe nnina patana wange njagalako ki kyowoomuwa otasobodde kimuwa zuula omuntu akwagala ogende n'oyo abantu tugudde mu depression abantu bagudde eddalu abantu bayonoonese abaali ab'ebitiibwa nga bambala bulungi natuka ekiseera nga byakola tebitegeerekeka kumbe depression osobola okwetta ne wetta omwana no yetta nti lwaki boyfriend yamukyawa tulabye abakyala n'alumba gwaliyisenga mujja we namufumita ebiso naye nga lwaki depression kati Sharifa ali mu depression musajja yamukyaye musajja mukumukyawa tasaba okujja tunyenzemu ku mboozi eno tulabe aba musajja tusobola okwegayirira basobola okumwegayirira tetugenda mu mwasango zakoze musajja mufumbo Katonda wange tetugenda ku mwasango amannya ge ebifaananyi bye naye ye yemmanyi yeetegedde tugezeko okumusaba atusonyiwe asonyiwe adde mu bulamu bwa Sharifa mwagala bambi tasobola kubeera waatali kimu kye kigwotaanye yabaddeko mu ddwaliro nakuddeko luli ng'oli mu ddwaliro nsobola yagamba ki ekikuluma ngamba ajja sinako esonyiwa stress kwanza nawulira ndi weekend ndowooza oba ninamu omusujja naye nga ne bankebera nga siyina musujja sina kinnuma ne mubuuliramu n'embeera era gye ndimu nangamba olina kuva mu stress gy'olimu stress yekuleetera okuwulira ng'omulwadde oli wiiki aye ekyokulala ndudde okulya tolya ndudde okulya nayawukana n'omwami oyo nga siridde breakfast kuba yangamba tugende tusooke tulye nemugamba anja kulya nga ntuse Masaka saagala nnyo okulya ngenda kutambula
kati jukira nayawukana naye nga siridde okuva ekiro ekiro tewalya twali tuva ku pate bye nalya ku pate nga mpulira bikola ki wagenda naye ku pate yes kati enkeera nangamba tugende ku breakfast ne mugana nedda nja kulya nga ntuuse kati we naveeyo nga siridde nembeerawo era natukakasa atuukira mu kulya temwali Masaka mwali Kampala twali eno Kampala we natuuka e Masaka kati mu kaseera ako mu budde bwe nali nnofuniramu ekyokulya kuba newaka emmere baagijjula ne bagiteeka ku sowaani kati naye saalya nga amaze olwo okunkyawa kuba budde bwe nali nina okuliiramu nga ntuuse mwava ku pate n'ekyo ne mubamu ne pate ekyo pate yali ya misana anti pate yali ya misana waliwo pate y'emisana kati ekiro ne mugenda abatemu kale ne mugenda mu kazannyo yes nga tonnalya nali nzikuse kuba nava ku pate nga mpulira ndi okay kati ekiro ne gujja bagira Katonda wange so tewaddamu kulya nakati tonnalya mpulira n'enjala tennuma naye ndimu okuwewuka mpulira nga mpewuse enjala sigiwulira nge mazima mpulira saagala kintu kyonna na ebirowoozo ndowooza kampire voice note gye yakusindiga yeeno yeye forwarding Sharifa nze simanyi oba bwe nkulaba n'abalala bwe bakulaba ekirungi kati n'essimu gy'okozesa siiyo ya muntu mulala mubuuzeeko akubuulire nga takwekwekeredde akubuulire amazima nze ndaba enneeyisa gye weeyisa eraga nti toli wekka ndaba ng'olina ekintu ekitali kituufu ge mazima okeera oli bulungi ne weekyanga n'oyogera bino n'oyogera biri n'oyogera bino nze ndaba olina ekintu ekitali kituufu ku mutwe simanyi bwewangaala nabo bo babakulaba batya simanyi naye nze ndaba toli bulungi lwakuba nti omuntu oluusi bw'aba n'ekizibu aba tasobola kweraba ndayira Allah bino sibyogeza mutima mubi oba kujereka oba kukkakkanya oba kukola ki haramu na haramaini naye nze ndaba you are not fine mental wise so ask those bobeera nabo bo bakubuulire baaze bukyamu sajja ngala okutulaga nti ate olina ekikyamu kale olaba binnuma lwakuba neegumya like yava ku ki yava ku kyo kyogera anti namusindikira zino namuweereza zino message nga mwetondera wawandika Bible namba si Bible namba naye namuwandikira ezo message nga mwetondera siina kye namukolaga emazima ate saayombako naye wabula nali mnyumya naye nga mubuulira mbeera gye ndimu ye n'abitwala bulala kati eyo message yagimpeereza nga mmaze omuweereza ezo message simanyi kwe yakijje kuba nze seewulirangako nga mpuguka aye ne bempangaala nabo tekuli n'omu yali aŋŋambye naye ebintu by'okola nga tebiri nnomu mumaaso naye ebbanga ki myaka 2 kuba namusanga wegibanga 2 teginnawera gigenda wera namusanga 223 mwefuna mutya kale olaba we namufunira tandika okunyumya nga yina omusajja omusajja oyo twali tubeera wamu naye nali waka nali oba yali sanyuka oba NBS ng'omwami ono bamukyazizza naye yali ku interview akola mu bya mikolo yali like ayina baŋŋambe nti anganyonyola ku byakola asobola ategeka emikolo gyonna gwoba oyagala kuteekera mukolo gwo abikolako mutimbi DJ mufumbi si mutimbi ali mu byakwogera ku mikolo kati mulimu ndowooza nabyo nga ogamba nti siina budde bwa kwetegekera n'owa omuntu ssente zonna nakkolera buli kyetaagisa n'ojja nga omukolo guwedde nenkopa ennamba y'ebiseera ebyo omwami wange oyo gwe nali nnyina twali tuli mu nteekateeka za kutuwoowa yes nga twagala tukoleyo zitikannikaye kati bye yayogera neŋŋamba bali tetuggire ono omwami kuba nawe atasaba na ssente nnyingi nenkopa ennamba ye ne mukubirako nga kwali ku TV bwe yavaako nankuya ne munnyonnyola kye mbadde mugamba naŋŋamba ekiseera kinaabeera kituuse tujja kola ki
ojja kuntegeeza tukikoleko kati process eyo gye twalimu ate nenjawukana n'oyo nga n'emikolo teginnatuuka nga ndaba tuli mu ono ye yabaawula se yatwawula just twajjamu obutaka ne ŋŋamba kasa n'emikolo gibaali teginnatuuka tukite tuleme kwonoona ki mugenda okwawukana n'ono nga oludde onamutandisa okwogerezegana twali tetunnaba kati ng'ono mmaze okwawukana naye omwami ono ye mwennyini yaddamu n'ankubira yakozesa voice call n'ankubira n'aŋŋamba Sharifa twali twayogerako naye tetwaggusa watuukawo program gy'ali oŋŋambyeko naye mbimunnyonnyolamu we twajjawo omukwano n'aŋŋamba sooka onnyumiza ensonga ki eyaggobesa papa yamuyita papa nsonga ki yamugobesa ne mbimunyumizaamu awo ne mugamba era kye kyanzija ku bavubuka bambi kuba oyo oli yali muvubuka yes twali myaka gyegimu yali awo ndowooza oba mu 28 ne mbimunyumizaamu ne mugamba nga tugerako na ssente zaffe tuswale n'okuswala balamu akamala emikolo myaka giba gigenda muba temunakwetegeera kukwatagana bulungi ne mugamba nalaba tugenda kumala obudde twakava mu mikolo ate abantu bawuye nti muli mu kukyankalana ne mugamba nasalawo n'ekita emboozi nejjiraawo ntubeera nga tunyumya twaga okumaliriza ate nga tetweriirawo nga mwekwane nga twekwanye ne tutandika okunyumya ne twesuubiza ebbanga ddene ery'okwesangiramu naye nga titwesanga ng'oluusi aŋŋamba yenda kujja e Masaka nabeera nze tugenda ku miitinga ng'obudde bumukwata naye ng'olwo muli mulaavu wali tomulabangako nga simulabangako nakoma kumulaba ku gundi ku TV kwe yali ne tubeerawo nga twesuubiza mpaka olunaku lwe lwakya yali agenze Mbaala ng'alinayo omukolo nze yamukubira bayirayo ku lunaku nga mubuuzaako n'aŋŋamba nno ndi Mbalala weekend yange ngenda gimala Mbalala ne mugamba ye era ompiseeko nga tontutte n'aŋŋamba oba tokiinaako buzibu osobola okujja ye mwennyini nampeereza ne ssente olinnyawo gulobo era nalinnyirawo nampeereza ssente lwali gwe gwali omundi gwawe gwali gusooka nenninnyirawo nengenda ne musinkanayo Mbalala gye yali alina banne be yali azze nabo naye we namusinkana twati tunaana kwogera bingi mwati omwami we namulaba nempulira nga ayo omwami w'ebirooto byo nga gwe neetaaga okubeera naye ne tubeerayo Mbalala twasulayo nateeka ne mu puroguramu zaabwe ez'emikolo naye engeri gye nali ngenze nga nziseetegese mukolo guba gwetaagako engoye biki yali asaze nawe ampangisiriza engoye tuzipangisa omwo mu Mbaala tugende ffenna naye ate emmotoka gye baalimu nejjula kuba nze saali ku puroguramu nandeka mu Mbaala era ne kwolwo kyannuma ngakolese mu Mbaala nga ndesse mu Mbaala nga bagenze nze nga yakoleka motero yes nga bo beeyongerayo kati nansibira ngamba ddayo tujja kusigala tukola ki kyannuma nga ndesseewo kuba namulaba nga mu butuufu ye muntu gwe neetaaga okukola ki okubeera naye tetwayawukana kati kwolwo ekiro olwekiro twabeerawo twasula mu hoteri bo ne bakeera ne bagenda ng'emmotoka olwedde ejjudde yaŋŋamba anti ngamba kwolwo ekiro eradde naye Masaka nze mbadde manyi mubali baboofu kale kwolwo ekiro kyaggwa bulungi ne tukeera ne buli omu n'asiibula munne n'agenda ku mukolo era twasigala twogera omukolo yagutambuza kwendi nga twogera nga buli ekigenda mu maaso kuba yampeerezaako ne ku bifaananyi videos yazinkwatira like ng'omukolo egutambula ne tubeerawo ndowooza zaayitawo nga weeks 2 we namugambira ekyo ekigambo ng'atandise okunkolayo sitegeera nankyawawo wakisa weeks nga temunaddamu mukweramu nankyawa era n'omugamba nti nno bindi bya nga ndaba takyampa budde mutima nze nalowooza oba yali musawo nga nze kebera we nendyoka mugamba ekyo ekigambo nankyawa nambulokinga era nga buli namba gy'alaba nkozesaako agibulookinga ne tubeerawo natuuka bayirawo ekisaa ne muta nga ogamba nti omuntu yankyawa ne bamujje ne mu birowoozo wabula olunaku lumu nga wayiseewo nebbanga olunaku lumu
nali ndi mu ssimu yange ndaba ennamba ye nenjikubamu ng'ekyali mu blacklist naye ndowooza nagikubamu ate ye wuwe misikolo yakola ki yagifuna we yagifuna ndowooza nanzijukira nti nkyaliyo nankubira ne mugamba naye bannange ebbanga lino lyonna lyonna nga wanneerabira na mu blacklist naye kale nanneetondera nangamba byaliwo biveewo tutambuze obulamu era koro lwe yanzija mu blacklist nangamba enkya tusisinkane twogeremu nenzikiriza kuba omuntu gwe wali oyagaddeko SB4 ne woba wali wa movinga on boddamu n'ofuna chance eyogerako naye atoddamu buto mulaavu nawulira nga kwa obudde sina weŋŋaanira kuba nali yenna mwagala nakkiririzaawo nga ne program yaŋŋamba kiro nga nsaba enkeera tumiitinge kuba budde obwo program nasula sigina naye nakkiriza era kwolwo ennyinyi enkeera ye mwennyini eyampa ssente naŋŋamba jangu tusisinkane kajjansi nojja nova Masaka nojja kajjansi ebiseera ebyo nali waneno waka Nsanje nali nsangibwa kale ndi Nsanje nazze ene waffe ku Bukojja ne tusisinkana biri ebyaliwo kale ne tubijja tuddamu ne tukolagana buto era okuva olwo mwaka ogwo guwedde ebbanga lyonna tewali n'omu yayazeemu kunyiza munne nga mweraba naye ng'era tweraba akubira essimu nagaja ntusisinkane nemba Masaka nga transport amweza simumiitinzeeko ku ssente zange newemba simugambye nti siina akuyita azikuwa awo olwokugamba nti jangu ne transport amusindika era nga nzija buli wabadde nga mpitira nga nkola ki ne twogera bingi naŋŋamba yansuubiza ngamba tugenda kufuna we tubeera tutandika okubeera ffenna mufumbo naye nga nange ayagala nfuula ennamba 2 yagambirawo nti mufumbo gwagwa kizuula yakiŋŋamba musajja mufumbo era nekitegeera kale babafaanana nga wonyumiza nabi ku bifaananyi byobirinamu bannange nekitegeera ne tubeerawo nansuubiza nga tugenda kufuna ewaka naye byetaagamu obudde kuba twetaaga ebintu ennyumba ya ssente tulina okuguliramu ebintu n'eki obudde naye we twayoga mugamba sijja kulekerera tugenda kikwasaganya noonya ssente nga nange bwenkola ki bwennoonya kuba tekiyamba ggwe wekka nze nanoonya ssente zange nenzifuna kuba ali yansuubiza January ngwe tugenda okutandika okubeera ffenna we twayingira ono January ne mubuuza program kikuba nze olwedde ssente zange nkola ki ssente zange nzirina noonya no kifaananyi ekivaayo obulungi gwe wali weetegesa mubeere mwenna anti engeri gye nali mwetaaga nawaayo obudde bwange noonya kifaananyi kivaayo naye sirina nnyo bifaananyi betabigaa nsinga kubba gondize profile katonda wange so gwe nga weetegese naye nga ye tanaba kwetegeka we namugamba nti nze yambuza olinawo ssente mukamu ya ssente zange ze nayinawo naŋŋamba kanneebaleebalemu nange ndabe bwe nnyimiridde nja kuba nkugamba mugamba kale ne mulinda yeebaleebalemu era namubeerako ne mugamba naye nno nze mpulira nga sikyasobola kubeera bw'omunnyonoona budde nkula neetaaga okusetolinga ate wali wansuubiza January tukikole ekyo nakyo kiggwe ne muwa obudde bwe saamulemerako ne tubeerawo nalabye tabiriiko ate nga ssente zange ze nasevinga ngenda kuzoonoona nali nasevinga emitwalo gya 5 nga ze njagala omuwa neme kumumalamu maanyi like kumulaga nti ekintu nkyetaaga naye ate sifaayo olwo nga abazadde bonna babagamba dda naye nga bamulaba mupostinga baganda bange bebalinga bamulaba nga mupostinga dadibo gyali gyali dadibo tadde emyaka gye gimu negyoyo naawe nedda taata wange mukulu oyo muto oyo muto si muto naye era si ye mukulu ennyo ali myaka ng'emyaka oyo ali mu 44 kuba nsenga 22 nze mbeere n'emyaka simanyi ne tubeerawo kati wenaye nga ssente zange ngenda kuzoonoona nenzikwata nenzikolamu passport neŋŋamba osinga ozoonoona kanzikolemu passport ya program ya passport nagimuwa ne mugamba abula netaaga passport kuba ndaba program gye twayogerako togiriiko
kati kangende nkole bwe tuba olibeera weeterezeza nga nkomyewo tukole ki tutandika okubeera ffenna era process ya passport yonna yabadde agitambuza biki byonna kujjuza foomu biki byonna yabadde nga abitambuza mpaka we yakomyewo kati obudde buneene ekyantabudde era kyesitegeera buzibu ki mu message ze namuweereza message ki gye naweereza like nga sitegedde yamukuulako okutuuka ku mbeera eno okutuuka okuŋŋamba nti alaba siri okay omutwe gwange teguli okay naye akukyayidde ate mu mbeera embi like nkugambye akaseera ke yankyayiddemu nabadde sikasuubira kuba twabadde like nga ndaba tutuuse we tulina okubeeramu kuba natuuse mugamba olaba tusobola okusooka ne tuleka ebyokunoonya ennyumba ne ŋŋenda nenkola ne mmanya nkoze emyaka gyange 2 nekomawo ne tusetolinga lumu oba si ekyo nga gw'owulira oyina ssente passport teggwako mu mwezi gumu tusobola okusooka ne tufuna ewaffe ne ŋŋenda okugenda ebweru nga ndesewo ewange kuba abaana bangi bagenda ne balekawo ennyumba zaabwe omusajja ng'abeerawo ne mugamba soogirekawo ne ŋŋenda nenkola ne mmanya nti Uganda nalekayo amaka gange nja kuddayo nkola eki ngasange byonna ne tubikkiriziganyako naŋŋamba wonaabeera togenze gumanya kimu twetaaga ssente bweziti tutandika okubeera ffenna naye kati embeera gye namulaga nti ndi mu bwetaavu bwa kubeera naye simanyi oba ye yamunyiiza simanyi oba ki naye nga simanyi kye nayogera kyamunyiiza gwe lwaki olaba nga ye mutuufu ddala ddala asaaniddwe okubeerekana naye ekisooka nali njagala nnyo okubeera n'omusajja alina eddiini ng'emuva ku mutima alina eddiini emuva ku mutima yes musajja alina eddiini isiraamu yes ne muba musuze mu loogi tasuula swala era aza okukanaka wali wansi n'asaala ekyo kintu kikulu nnyo kuba abantu abamu bamanyi obeera mu loogi teri kusaala naye ye talina wabeere swala ne muyitako ekyokubiri owuliriza ebigambo omuntu byakozesa nga mwogera bikulaga kyali ekyokulala si musajja mubi si musajja mubi mulungi taswaza kulaga abantu kale like aweesa ekitiibwa namwagalako eddiini nemwagalako endowooza ze kale okusinziira ku bigambo bye twajjanga twogera si musajja mubi ate mu nsonga ziri ezaawa ndi muntu mukulu naye anti kale olaba SB4 teri mukazi agwa mulavu na musajja nga tewatuukiridde bangi nnyo kati oba onoonyaki musajja akwayo just emitwalo 10 ebyo tebinsuula nakusubiza okugulira emmotoka olaba SB4 omwami oyo ng'ovudde ku transport gwampa simwogerera bubi era like sikyogera nti oba kimunyiize naye siye muntu kale agabe nnyo ssente tagaba si nti mukodo bw'oba omusabye akuwa naye siye muntu alowooza nti omukazi bamuwa ate era mulimu newoomugamba nnyambisa nagamba sirina aba talina n'atakuwa kale nze ebyo saabitunuulira saamwagalako nti alabika okubeera ne ssente saamwagalako nti ampa wabula nze namwagala ng'omuntu kuba tampa naye ate tweyamba ffenna bwankubire wetwogera ku ssimu nendaba nti kuba naye muntu obwavu mulimu lwe bumukwata nga talina naye we mmanyi obuzibu bw'alina nze nembeera ya mitwalo 2 ngimuwa ne bw'abeera nga talina data ku ssimu emirundi gye naakamugulira data naye kuno yakiŋŋamba nkwewuunya bakazi batono abakola kyokola manyi omwokyayo yes kikulaga nti simwagalako ssente ezo ziri ensonga nze ne bwe tumiitinga n'atampa nga nnyina ssente ezinzizaayo gye nvudde tekinnuma naate ebiseera ebisinga abakazi abamu tebakikkiriza kakati tulina mu kamera omugamba ajjukire gye muvudde lwaki mu kaseera kano ate akukyawa nze obutamujjukiza nnyo gye tuvudde kuba sirina kye nnali mugaseeko naye bye twesuubiza omuntu akuwuyanze sifunangako gafende nguyera data bye twesuubiza ne bye tubadde tutuuseeko mulago obulumi bw'olina ku mutima kuba amaziga ge babadde okaaba nagambye bannaabe
ekituufu kiri nti sisobola kubeerawo waatali nsobola okubeerawo kuba nakati wendi naye mpulira nga ye muntu gwe nnyina okubeera naye ye muntu gwe nnyina okubeera naye ye musajja gwe neetaaga gye bali bangi abasajja naye gwe nali nasiima gwe nali nasalawo kale mbeere n'oyo nga mbikooye nga njagala kusetolinga n'oyo era obulamu bwange bwonna obuse ate okumanya nga mwagala badde muteeka ne ku statasi zange abawala tebapostinga basajja baabwe mbadde newogenda sibifo ku tiktok yange muteekayo kuba nali mpya okusalawo maze okukola ki maze okusalawo nga totidde kiruma naye obudde buno neebuuza kusatasa badde kulinga bwe kasoro muteekayo era ne baganda bange kwe bamumanyira nina ne mukulu wange omulenzi yamuŋŋambako naye omuzungu oyo omutuleetera ajja amuyita muzungu omuzungu oyo nga tomutuleetera tumulabe gwe tulaba oteekanga ku setasi nga mbagamba mukwano gwange TikTok kono mupostinga olwo mupostinga ngo ekyo abadde takimanyi ekya TikTok nti gyali abadde takimanyi naye n'ebya setasi yabirabako naŋŋamba tabyagala nembi stoppinga badde sikyamuteekayo naye nga nasooka nemba nga muteekayo kuba siyina kyenkweka toyinayo mulala yenna nandibadde sikiriza nkujja kunteeka mu kamera tunula mu kamera omugaya mwami wange omulungi omubwire obulumi bwolina ku mutima omugaye tosobola kubeera wootali like bwemala ebigambo byonna byonna tomanyi wanalaba akatambi kano ayinza okuwulira ekisa nakuddiramu kale tayimu yiyo ekituufu kiri nti haje bwe mba nina we nakusobya like nga mu message ze nakuweereza nina gye nawandiika nga tewajagala nsaba onsonyiwe nja kusinga kwetonda kuba nze nakulaba ngamba ne wootasobezza okkiriza ne weetonda nja kusooka kwetonda ekyokulala gwe musajja gwenjagala gwe musajja gwempulira mu bulamu bwange naye tubeera babiri mpulira nga wooli omutima gwange guba gukakkanye gwe musajja gwe neetaaga okubeera naye gwe musajja gwe njagala okulaga bazadde bange buli kirooto kyange kyennyina mu mutima njagala nkituukeko nga ndi naawe naye wemba nga ninawe nakunyiiziza nsaba onsonyiwe ebyo biva otambuza obulamu obudde buno bwe wandekeddemu si bwe kyandibadde tolina budde bwolina kundekeramu naye kano akaseera sike katuufu badde nkusaba onziriremu wemba nga ninawe nakusobeza oba tomukubireko nakyo kisoboka SBF wandikawo nenamba ye ku SBF media tugusa ensonga tukyeyongera mu maaso ziwa andisani zebatuteeka namba ye ziwa andisani zebatuteekamu akasente ensonga za mukwano ensonga za depression musajja akukyawa n'akulekamu teekamu looko simanyi abalanga nali nkyayoko omuntu n'abeeranga ggwe nze nina abanjagala nze sifunyangayo muntu gwenkyawa n'aka abaze sindalaawo kiki kubanga nga ndeetinze sifunyanko omuntu nemukyawa n'akaaba ngamba tusobola kubeerawo wootali ate oba kunjagala gye mwagalamu natuuse netusaa ne ngamba singa ssente ezo zetu zagambe zetagisa tubeere ffenna singa mbadde nsobola zifuna nandizitaddemu nandizikutte nenziteekamu netutandika obeera ffenna kamukubireko ndabe nange kitegeeza essaawa zino singa obaddeyo nakapoloti wabadde okatunda noteekamu ssente kugambye singa nina nebasobola okumpola looni naye sirina misingo halo Yes, please. Jebaleko ssebo Kale ssebo nawe jebaleko. obulamu bulungi Wangi ssebo? obulamu bulungi Alhamdulillah ssebo. awenako kadde twogereko mpame dakika nga 5 twogeremu Njogera nani ono ssebo? oyogera ne Franka Ssebo. nina sister wange wano
Sister wange alina obuzibu naye gwe osobola okututaasaamu. Sister gwe bayitaani? Sister wange badde girlfriend naye mbu wamukyayi yeebuuza kiki lwaki yakoze eki ayagala kwetonda. Akukwatira essimu ye. Yesebo. Agikubikkulire. Olabe chatisi zaffe. Ojja zuula obuzibu bw'alina. No, nze ndabye ayaweereza message nnyingi yaga nti either yo yakunyiizizza naye osaba omusonyi mbu gwe gw'alina gwe gwe yeetaaga mu bulamu. Katonda wange. Ate tagiggyeko bujja. Sajja nno yakukyaye. Yeah. Sorry, the number you have dialed is busy. Please. Biki kyasinze message ezo zonda ze zagamba. Tankulaga message. Gambye nti bikulire essimu yo chats like just naye alinamu bizibu ebimusumbuwa ng'omuntu. Naye era omuntu omugamba. Ayinza okuba alinamu ebizibu ebimusumbuwa ng'omuntu. Tanzi kunoonyeza okuva twatandikira nga twawukanye. Twatandikira wano. Ate esiko omuko omuwa tayimu nayogera naawe. Ayinza omuko omulamba nonzijjako bujja. Kentuuse. Yes, darling, zi olihawo. Mutakisi. Mungu. Akutuuse akutambuze bulungi. Passport wajofuna. Bambi. Asinga sa mukibi. Sina message gye nali ndelete nzeemu. Sigirina. Era njagala kukola n'omuntu fuyingwe ofuna ekyokulya gwe enjala yeekuluma. Bano ye yamunyiiza alona mumuweereza. I need your help please. Naga azin nkusaba osala amagezi gonna obeere olabe nga nkubeera kumpi kubanga I can't wait with that longer distance. I know oyinza okubanga byenkugamba obikooye naye nyamba bambi sigenda kufuna mirembe nga toliiwo. Please, I beg nyamba. Kitwale nti ndi mu buzibu neetaaga buyambi. Aba ye yamunyiiza. Simanyi. Saamu message omuyinza kunyiiza. Saamu message nange esa kunyiiza muntu. Saamu message. Enyiiza muntu. Ate no yakubulooka nga nno ebyaddala. Ndabanga yakubulookinga ebyaddala.
So wasindika message tegenda. So masindikira wano message. Tegenda inako ekifaananyi ku profile. Ya namba onaji saving omujja musanga nga ku profile ko ali. Your phone is being blocked. At this time, please try again next year. Ajja kujjayo alimba. Mpozi, manyi byanjawulo. Ate nga naawe kyenneekakasa obudde buno amaze okublockinga. Kiki oba aho wakyusa mu nfumba. Sorry, the number you have dialed is... Wagiblockinze. Byennaku bisekerwa. Sorry, the number... Katonda wange. Nanga mblockinze. Buli namba namukubira ne ku ya taata wange. Oba lwe nagamba nti ndi mu ddwaliro naliyo ne taata wange. Nayo n'agiteeka mu blacklist. Haji yakoowa. Naye namukola ki Haji? Anti byanjawulo asobola obutakugamba. Nga yakkuta. Nga yali n'atuuka essaawa. N'abwegeera. Ebirongo byonna byonamu ebiri. Haji yandibadde ngamba. Nawe kenyini. Nze simanyi birungo byaganze nyinza okuba nemanyi nti wendi weewo. Nawe kenyini weeraba. Nwagamba nzugumidde. Anti nze kati nze nga nze mpulira nga nzugumidde. Kiki muli kyolaba nogamba kati nzugumidde. Sigenda kweyogerako sigenda kweyogerako ebyo sibifo naye ng'ekituufu kiri nti nze ndyokke. Waliwo kye era kugambye ko mwali mu nkwano oba kimukola n'ogaana? Tekiriiwo. Buli kimu okimuwa? Kunjagala gye mwagala like kunjagala gye mwagala mutanya akyayinza kuŋŋamba ne mujeemera. Tekiriiwo. Anyway, kwa SB Media tugusa ensonga obubaka buno Ajo ojja bulaba. Bwetegedde munno muddiremu. Tugenda kuba tusigala in touch. Njagezaako okubeera nga mugezaako muddira tulabe. And wekigaano okita. Kubanze kyemmanyi okukkiriza kiba kizibu naye waliwo ekintu ky'okukkiriza. Otegeera? Batukyawadda. Abangambo oba nsooke ngende kumulabeko maaso ku maaso. Ewa. Njali. Wogenda maaso ku maaso n'omulabako waliwo ekisobola okwo. Omanyi ebiseera ebisinga omuntu aba talabyeko kwetoowaza kw'olina. Omanyi aliwa? Ali ku mulimu. Omanyi waakolera? Simanyi nnyo Kampala naye nga bw'olagirira omuntu. Oba ogendayo n'olagirira omuntu asobola otegeerayo. Yagamba akolera? Teyaŋŋamba nali ngenze naye akolera. Agiyita batya? Ku Daily Monitor. Bw'oyagala kugendawo otuukewo gambe njagala ku Haji gundi. Naye tebyanjawulo. Byanjawulo. Osobola otuukawo nga si waakola, osobola otuukawo nga sitaliiwo nga yagenze mu mikolo. Ekituufu kisoboka. Ate n'otuukawo n'akwekweka nawala nga gwe n'adduka n'agenda. Manyi abasajja osobola okulaba muntu kuba sijja kulimba abantu abali mu bintu ebyo oba nga ali mu bintu kati oba nga akola eyo gy'oyogedde basisinkana abakazi bangi ku mikolo bano banjogeze ku mikolo simanga basisinkana abakazi bangi kyo kimanyi kati alaba nga yafuna abalala ayina abalala kugamba bintu ebyo birimu enjawulo. Nanti olaba akadde kano oyinza obutakkiriza naye kyekugamba ge mazima. Olaba
obuzibu abasajja bwe muyina buli bumu ate nze nga obwo obuzibu bwammwe nze sibuyinaako buzibu nyumirwa nnyo omusajja azze n'andaga amazima kati ali mu kukulaga mazima agandaze leeti nze nyumirwa nnyo mulimu abasajja ajja nga akulaze kyalina nti nze saagala kubeera mulaavu njagala kulya bulya wajja bwati osobola omuwa ate kati nemba mbadde wakumesi before ondeetera muliye like okwagala ekintu ekyo kyoba ngambye okuba ozze nondaga amazima nzikiriza oba ŋŋaane aba takutomeza mulimu abantu oli n'akugamba ekituufu saagala kugwa mulaavu si nti azzeko olwo kulyamu buli naye nga agenda kubulira amazima olaba Sharifa njagala nga wekukubira essimu twesanyusaamu naye saagala mukazi mulala okitegeera naye n'omuntu akulaze nti nze sikirinaako buzibu yadde nnina omukazi anti abakazi omuliwo okulimbibwa ekyo wadde okimanyi anti kati era kyekyo luli kye namugamba nti ebintu byokola bulijjo mmanye ekitudduse eri abavubuka kutukola bintu ebyo twabikoowa abakadde be basinga okulimba kati wuuyo noyo naye muvubuka anti kyekyo era nawe kye namugamba kati kkiriza gaano kifaananyi nga nkirabyeko alina omwana kusinga n'obukulu oli myaka nga 22 si wekiri ayinza okuba alina omwana alina emyaka nga 3 omulabyeko ensobi gye mukola kummwe gye mukola abawala ensobi gye mukola eri bweti mwemulowooza nti abasajja abakulu abo be balina laavu yammwe naye abasajja abakulu baagala kubuwala obuto basobola kati gwe noba ne bakwano bo nga 10 mwenna basobola okubalya adda kwono ava kwono bwatyo kuba abasajja abo baba bamanyi nti butosobola tolina kyogenda mwongerako tosobola mutegeerera kati kyogamba nti yasobola kufuna akakadde nti Sharifa nze okufunya akakadde kati tukakolemu bwekiti anti kati ye ndowooza ye mugamba nti sisobola kumutegeerera naye ate obwongo bonna era bwe abawala bali abadde nti nga basajja abakadde mwenna babakola omusajja agenda okukwagala bamanyi nti tolina kyomusinga tomusinga bwongo tomusinga ntegera tolina kyomusinga aba agenda kukozesa kweyambisa kulya ku kawala kato tolina kyosobola muwabula era weesanga nga ekinene nnyo agenda kumala naawe omwaka ogwo ekinene nnyo ate nga kusaasira busaasizi tojja kwesanga nga mu mwezi mugamu omulundi gumu olwajjukire kolanga nina kano ak'emasaka nakuweereza okuko meseji era nga meseji ajja kugikuweereza gaye nti ku lwokubiri jangu ondabeko oba enkya oli bize nti jangu ondabeko naye tajja kubeera nti noneho oli bulungi wasuze otya oli bulungi kumisinga tajja bikugamba kubanga si bwe kiri nimbi abadde abikuweereza ebyo ojja kwisanga nga mu mwezi akuweereza meseji eja naate nga yalaga nti jangu kulabeko wadde twogera meseji nyingi omuweereza meseji n'agiddamu n'omuweereza naye nga gwe omweseko gwe omuweereza simanyi gwe omuweereza ze mbwera nti oba mu meseji z'olina omwo yali akuweereza kolaga nti good morning baby wa good morning bikoze bita wasuze otya abadde nga abikola kale nze neewa nnyo obuvunaanyizibwa anti gwe nga gwe kuba kati mwemulina abasajja balina mentality nti wemba nga ndi musajja mukulu bano abawala abato myaka 2 paka 25 banoonya ba sugar daddy ekyo badde okimanyi mukubeera nga banoonya ba sugar daddy nina kubeera proud nti akaddako bwomugambidde wagambire nti jangu ondabeko namba sina transport newala nenzija newatampa transport njagenda olwo omaze okukimulaga nti gwe osinga okumwetaaga nti tebereza nti omuntu mugenda kusetolinga bate ne ssente ngenda kusonda sonzeewo ssente bweziti tusetolinge wekimezi gwe omwetaaga abawala ekisinga okubatawaanya mu relationships oba mu bufumbo kulaga musajja nti omwetaaga nnyo waliwo olunaku yadda kuweereza ku ssente z'enviiri visa shopping ampeerezaako ku ssente za nviiri naye bwe ndwala ne mugamba ampa ssente akwayo ekyetaano akuwa ssente nagamba sooka ogula eddagala naye tukkirize tugaane wabanga omusajja abadde wuwo ajja kuba wuwo era wuwo wabanga abadde akweyambisa bweyambisa kkiriza nti kati yafunyeyo ate omulala akusinga obulamu bulina okumuvinga si bwe bwe obulamu bwo okitegeera si bwe bwe obulamu bwo
tekyali planned kubeera naye ate omwezi kati mmwe abawala myaka egijjo egyo ofuna incident bwenti bano bosanga bagenda mbasawa Abaganda njagala kuloga kana kutata obusente bwalikozemu business anababuteka mbasawa Abaganda oba oli awuda togudde nambasawa abafere bakufeze ogere abasawa abafere abasinga basajja katandika genda kuteeka eddagala naye akula epingirayo ndani kukubeera mweyembeera ologeze ko musawa Muganda ebikolanga kera nsaba Mungu abintu era kyewale ojagenda mu masawa bakulagiridde esoma yange Kalungu ogenze eyo sanzeyo musawo akwebaseeko kiriza sija baya kuchaye manya nti kama yakikoze andi aina kya kuwonya aiza no banga teya kuchaye nenge wakaba muguddemu nkazi wotaleka nga bamuguddemu kazi otaliwo ali Uganda ali Saudi ele mabegawo yali anonya mukozi mukozi wewaka nekimugamba munga asaga ne mugamba obanze nzije nkukolera obe ng'osasulanze yakyagala nnyo era yasanyuka lwaki tewagenda ati nze nakyogera nsaaga kuba gali eri amaka galimu nannyinigo ne bw'aba taliiwo namwe nkugamba bigamba bino wammanga ogezezzaako kati sooka osibemu ekirala obulamu bulina okumuvinga on bino wadde okaba ojjako abapakaddi tekina kikyongerako abanga n'ennamba yagitadde mu blacklist kati gwomanya yakukooye teba kyakyosobola kuzza Yes, before omuntu bwakusobya newebera message tewasobezza ogimuddiza n'omugamba naye wano toyogedde bulungi newoba toli wakumusonyiwa n'omulaga ensobi nze nkugamba kino ekigambo lugo bakukooye tolina musango n'omugu wakoze nze ndi mufumbo ekyomanyi nze mukyala wange musobya naye ansobya netubeerawo netusootinga ebintu byaffe nolunaku lumu naku bbiri nemusootinga nemiddawo omuntu ng'omwagala ng'omwetaaga naye gwe tewasobezza just baagala kweyambisa abasajja abakulu abasinga bali eyo awala mwenga mwe babeeyambisa bweyambisa tojja kungamba nti omusajja ali e Kampala alina omulimu ogw'obuvunaanyizibwa atambula akola emirimu n'atambula emikola egy'enjawulo tasobola okugenda e Masaka n'adeetingayo omuwala myaka 22 e Kampala yebasoboka bawala okimanyi ekyo Kampala yebasoboka bawala abalungi abalabika obulungi abanoonya laavu tokiko gy'atambulireyo waliyo abawala temwebaze akadde kakulimbiddeko okumala emyaka 2 oba ogumu ekitundu ng'akulimba olina mwebaze tukakadde obulamu bumuvinge you have to move on kirungi tomwinamu mwana omwinamu omwana alina ekikyo ekigenda okukuluma nti alina ekikyo kyayatutte yatwala omutima gwange ze muzzukulu wakabajja ku SB4 media tuguza ensonga omutima ojja guwa kamada gumpeera oyo abona edda tuyagala baana bato kulwaki olaba bano kati nabo batulumya mitwe atodde eno kati ogenda kudda ku ki ambeerewo ogenda kubeerawo wonoobanja bakibanja ababyeteekamu naye tewali kibanja tegedde ku SB4 media tugusa ensonga emboozi ya Sharifa Ogiwidde mumuwa ku magezi ki funa akadde ogenda kusobola ku comment section ngera kubamu amagezi agenda okuwa abantu nze amagezi genkuwadde sijja takwagalangako abadde akweyambisa bweyambisa ate yakukuse ate era waliwulira nga wakumisinga ajja kwani blockinga ajja kudda anyambe takikola oba kituufu ngezezzaako oba naawe omukubidde namba nagiteeka mu blacklist akadde kano talina kyakwetaaza kangumira obulumi kuba oba nayitawo omwezi wa weeks 2 nawulira nga yagala kulya ajja kwani blockinga kukubira gayo nayo nosonyiwa nayo yankwata abikoze bitya bebe jawo to meeting mu meeting ali ere adde mwabule kitegedde
Nze muzukulu wa Kabajja kwesibe family tuguse ensonga embeera nyingi nnyo ezo bwesitonga bawala muziyitamu naye nga temumanyi mwezuule muzuula abantu ababaagala omuntu wakolaga nti akwagala muwetaye mumwagale red flags zijja otaziwa budde naye omuntu nga takwagala kulagira okuva mu ntandikwa kwanti takwagala era ono kyayogedde kiba kirungi nnyo tujjangu openirwa nti muno nze njagala kino bwe kiti ne bwe kiti alaba obaakuwa other than okumanya omutima kuli omulimbe liminti ate ngenda kwagala ngenda kukwasa tugenda kusetulinga nga tekiriiyo bibeera bibi avuka mubikola ate n'abawala mubikola era twakakyaza muvubuka wano ng'akaaba omwana naye yamumenya omutima so bambi twebeereremu Ziwa and Sons batutekamu akasente baleka kumukwana akeedi Mami Fati mutumidde kanywe Dubai akola kusabaza mali kuva mu Dubai paka no mu Uganda kwa ya shipping bwe yetaka yona yonna bweranga kutambuliza mali ajjamu kubya kwa Mami Fati mbere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Media.